Ampuliriza omulungi, nkulamusiza nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula eno amawemukirano. Mu kitabo kyaffe kino Ndikumma okulya. Mu kitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno mwe twalabidde ng'omunyumi atunyumiza ku bintu ebimu ebikwata ku mawemukirano. Ekitundu ekyo twakifundikiridde ng'abuuzizza nnyina engeri amawemukirano gye gayinza okuvumulwa era nga nnyina ali mu kumubuulira. Nkusaba onzikirize awo we mba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno amawemukirano. Mange yayogeranga ebintu ebyo nga mpulira muli nfe ekiniga. Nayagalanga okubimusazaamu mmubuuze naye ne ntya okumutabulatabula. Bwe ntyo kwe kumuleka nattottola amawemukirano obutagalikaayo. Nnyabo n'antegeeza nti enkeera omuwala ne musajja we yabanga amukoze olubuto wamu n'omwana waabwe ne balyoka bagogonoka mu kayumba kaabwe ne bagenda mu nju y'abakadde baabwe abazaala omuwala. Abakulu abo nga bafumba omuwumbo gw'emmere ey'amatooke nga bassaamu omunwe gw'ettooke lya nakitembe n'embidde nga basoosootera emmere ng'abaana nga bonna olwo baliira wamu ku lujjuliro. Abaana abakulu n'omuzzukulu kazaalabulwa nga waali. Okulya nga kuwedde omuwala n'alyoka akwasa bakadde be omwana ne bamunaaza. Olwo ng'amawemukirano gaggwa nga n'emizizo gyonna gikoma. Olwo nga bakulisa omuwala okuwona olubuto wamu n'okuzaala naye nga tebamuwa kirabo kya kuwona kuzaala kubanga yasobya nnyo. Mange bwe yatuuka awo kwe kuŋŋamba nti zansanze obiwulidde era obitegedde byonna gwe wambuuzizza. Nange kwe kumuddamu nti nnyabo mbitegedde naye ng'okulaba ennaku n'okuswalaswala biba ku mwana muwala yekka. Omulenzi alabika nga ye ali awo bbali alinda bulinzi kumala amawemukirano. Ekyo kiri kitya? Ye kwe kunziramu nti mu butonde omusajja alina obuweerero n'ekiwummulo mu bintu by'okuzaala kubanga tebyamutonderwa. Naye omukazi ye yatonderwa okulumwa n'okuluma obugigi mu mitendera gyonna egy'okuzaala era n'okubonaabona. Okuswala bw'abeera olubuto ne bw'aba ng'amaze okuzaala oluusi. Bwe kityo nno omukazi kyava abeera n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bulamu bwe ku nsonga zonna ezikwata ku by'okuzaala. Nkubuulira bino mwana wange nga nkusibirira entanda eri kutuusa mu ddya nga tolumiddwa njala. Okwewala okutuukibwako ebyo byonna ebirabise nga bikwennyamizza bityo, mwana wange bulijjo lowoozanga ku nsonga zino enkulu. Esooka weerowoozangako ng'omuntu ow'omugaso nnyo eri abantu bonna naye okusinga ennyo eri omusajja lugaba gw'ali bakuwadde. Ekyokubiri, kuumanga omubiri gwo n'obulamu bwo nga ggwe kennyini weewa ekitiibwa ate ekirisobola okuweesa ffe abakuzaala ekitiibwa ekituukiridde. Ekyokusatu, weekuumenga osobole okubeera omuntu atanenyezebwa bantu ku baana bo Katonda bw'ali bakuwadde amaka n'ezzadde. Bino byonna okusobola okubituukako osaana okwerowoozanga ennyo nga tonnasalawo kukola kintu kyonna omuntu omulala ky'abanga akusabye okole ku lulwo oba ku lulwe oba ku lw'omulala. Bw'onaakolanga bw'otyo togenda kwejjusa. Mange yali mukazi wa kitalo nnyo kubanga buli lwe yabanga ne kyantegeeza eky'omugaso ennyo nga tasaagasaaga era nga buli ky'aŋŋamba akiŋŋamba ng'agamba mukulu munne. Nange ate ne mpeebwa omutima ogw'ekikulu era omugumu anti nga buli ekiŋŋamba nkitegeera ate ne nkikuumira ku mutima. Maama talina kye yandekerayo ku by'amawemukirano. Yannyinnyonnyola nti oluusi amawemukirano gaayinza okuvumulwanga mu ngeri zino. Esooka, omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto mu maka g'abakadde be kyokka nga terunnalabika bulungi na kumanyika mu bantu balala ab'ebweru,
baayinzanga okumusindika ewa mwannyina oba ewa mulamu we bba wa muganda we. Mwannyina oba bba wa muganda we n'agula ekita ky'omwenge n'akitwala ewa bakadde baabwe ng'ali n'omuwala. Bwe baatuukanga mu bakulu, omusajja n'agamba nti, mukazi wange ali lubuto era mbaleetedde omwenge guuguno. Kasita baagunywanga olw'amawumuukirano nga gawedde okwetanga. Engeri ey'okubiri, omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto kyokka ng'ali wa nnyina, olwo nno nga nnyina yayawukana ne kitaawe w'omuwala. Nnyina yanoonyanga eddagala erivumula amawemuukirano, omuwala n'ataba na muzizo gwonna ku ludda lwa nnyina lwokka. Ne kitaawe w'omuwala naye yayinzanga okukola bw'atyo, n'alekera omukazi w'amawemuukirano ga muwala waabwe. N'eyookusatu, omuwala bwe yabeeranga olubuto ewa ssengaawe nga bayinza okusiba emmere ey'omuwala mu lwaliiro lwa nnakitembe, eya ssengaawe ne bagisiba mu lwagonja ne bagifumba yonna mu ntamu emu. Baakolanga bwe batyo okutuusa omuwala lwe yazaalanga, olwo ng'emizizo gyonna giwedde. Nga mmange amaze okunnyinnyonnyola bw'atyo n'alyoka aŋŋamba nti, mwana wange, ekisuula abakazi naddala abawala abato mu ntubiro ne boonoonekerwa obulamu bwabwe obw'omu maaso si kirala, basajja na byankufuna. Abasajja balinga musota banyirira ku ngulu so nga munda bajjudde obusagwa obuyinza okutta omuntu embagirawo. Abasajja mwana wange tebagwebwako bigambo bisendasenda ebiwoomerera ebisuula abawala n'abakazi abakulu mu mitego egibakwata ne batasobola kugyetakkuluza. Abasajja basuubiza ebintu ebirungi kyokka bye batasobola kutuukiriza byonna oluvannyuma. Abamu bayinza okussaawo akakalu nti, bw'ononkolera kino nja kukuba oba okukukolera kyonna ky'onaaba osabye. Mwana wange, omuntu asuubiza oba awa obweyamu aba ne kyagenderera era aba alina n'entegeka, naye gwe basuubiza kyenkana aba muzibe w'amaaso. Abantu abasinga kyebava bawaayo ebyabwe n'emibiri gyabwe oluusi oba ne bakolera abantu abalala ebintu naye ku nkomerero ne bafiirwa, anti ng'ebyabasuubizibwa tebabifunye. Zansanze abalenzi abo kaŋŋambe abasajja okutwalira awamu bakwenyakwenya nnyo abawala mu ngeri eyeewuunyisa mu nsangi zino, ne babamanya n'ekivaamu abamu ne baba embuto. Abawala bangi babonaabona nnyo kubanga abalenzi abo bafunyisizza embuto babaggyako omwoyo, abamu ne babeegaana ne babulwa ababayamba. Omulenzi akwagala n'okukubiitabiita nga toliiko nsonga mbi, naye k'osoba bw'oti ebirungi bye wakolera ng'omulenzi n'abisiima naawe n'akusiima ng'olwo takyabijjukira. Obulungi obw'omu maaso n'olususu olulungi n'ekikula ky'ekirungi eky'omubiri gwo nga tebikyamusanyusa, nga n'okukwogerako obwogezi kimusinduukiriza emmeeme, so nga luli nga tonnasoba nga kwamutyemulanga butyemuzi mutima n'abuguumirira munda olw'essanyu. Mwana wange nno ng'oli mu mbeera eyo onoonya omuntu ayinza okukusanyusa ku nsi n'akubula. Bakadde bo baba tebakyasobola kukusanyusa kubanga oba omaze okubanyiiza n'okubaweebuula. Ab'eŋŋanda zo nabo baba tebakyakussaamu kitiibwa wadde okukulumirirwa ennyo newankubadde nga tebakulaga mu lwatu ndowooza eyo. Zansanze mwana wange, nkukuutira ekintu kimu, omuntu yenna takulimbalimbanga okukutuusa ku kukusuza ekitiibwa kyo n'okukusubya ebirungi ebiri mu maaso gwe nange bye tutamanyi kaakati. Anti munnange bw'oli eggi oba weesuubizza omuwula. Simanyi oba mmange yankola bw'atyo okunjerulira buli kintu kuba nze nali omuggalanda, naye yannyamba nnyo kubanga ebisinga obungi ku bye yantegeeza mbirabye.
Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe amawemuukirano bw'etyo bwebadde okutuusa omulundi ogunaddako bwe tunadda n'ekitundu ekirala era mu ssuula endala. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.